wakati w'omukulembeze wa Israeli ne Lebanon ak'ebyafaayo. Lwaki akafubo kano Trump akayita ak'ebyafaayo era lwaki Trump yalangirira akafubo kano? Trump yalangirira akafubo kano kubanga mu kiseera kino ye mutabaganya omukulu owa Lebanon ne Israeli bonna bakkiriza ab'omutabaganya. Nga Pakistan bwali omutabaganya wakati wa America ne Iran mu bigenda maaso kukya Iran kukya Israeli Lebanon ate America ye mutabaganya. Era wetwogerera tukimanyi bulungi nti okwosa jjo ku lwokubiri wabaddewo ensisinkano ey'abambasada mu America era yabadde omutabaganya ye minisita wa America ow'ensonga ez'amawanga amalala Marco Rubio ng'asisinkanya omubaka wa Lebanon mu America n'omubaka wa Isirayiri mu America mu nsisinkano eyabadde ey'ekiggulaluggi. Ekiggulaluggi ekyo kye kiteekateeka ensisinkano gy'oyogerako oba akafubo k'oyogerako akatannaba kutegeerekeka oba kagenda kubeera katambi oba kagenda kubeera ku ssimu. Naye kino kyekyabadde ekiggulaluggi era nga kiri mu America. Nolwekiddamu ekimu ku bibuuzo bye bibiri lwaki America yerangirira bino. Ekibuuzo kirabadde obuuza lwaki kino Trump akiyita kyabyafaayo. Kyabyafaayo kubanga Lebanon ne Isirayiri bamuliraano. Lebanon eri mu bukiikakkono bwa Isirayiri. Naye mu myaka 34 egiyise teri mukulembeze wa Isirayiri ayogeddeko butereevu na mukulembeze wa ggwanga lya Lebanon. Myaka 34. So ekyamazima kyabyafaayo nti akafubo kano kagenda kubeerawo kabyafaayo akasuubirwa olunaku olwaleero. Ampuliriza jjukira bino byonna nno bigenda maaso mu America. Ensinkano y'abambasada ey'okubiri n'ey'abakulembeze ey'akafubo eyaleero naye nga bakazaala bulwa aba Hezbollah mu Lebanon tebaliimu ate tebabikkiririzaamu babivumiridde n'okubivumirira. Sheikh Naim Qasim yakulembera aba Hezbollah okuva 2024 yeyadda mu bigere by'omugenzi Sheikh Hassan Nasrallah eyattibwa Isirayiri mu bikwekweto bye yali yekola. Sheikh Naim Qasim yafulumya obubaka bwe ku katambi ka TV n'avumirira nnyo ku ntandikwa ya wiiki eno ku balaza n'avumirira nnyo gavumenti ya Lebanon okukkiriza okujja okwetaba mu nteeseganya n'Abayisirayiri nga n'emmundu tezikidde. Era naga nti ekikolwa eky'obuzira kye baali basobola okukolera Lebanon kwe kuzira enteeseganya ezo. Ne of course tebazizize era zagenze maaso ne zibeerawo ku lwokubiri. N'ambasada ne basisinkana mu America. Naye ate tekyakomyawo kati baggulidde n'enzigi bakama baabo abagenda okwogerako olunaku olwaleero. Kati bino byonna bivaawa. Luno olutalo lusibuka mu lutalo lwa Iran. Olutalo lwa Iran lutandika 28 ogwokubiri. Bwe lutandika Hezbollah yafulumya ekiwandiiko ekivumirira Isirayiri ne America okulumba Iran. Naye buli muntu yasoma ekiwandiiko ng'olinda kulaba nti naffe tugenda kwegatta ku lutalo. Ekigambo ekyo tekyalimu. Nga wayise ennaku 2 nga 2 March ng'ebikwekweto byeyongera bweyongeza aba Hezbollah ne balangirira nti bayingidde butereevu olutalo okutaasa Iran era ne batandika okusindika ebikompola mu bukiikakkono bw'eggwanga erya Isirayiri. Isirayiri nayo neyanukula ng'erumba enfo ez'enjawulo mu bukiikaddyo bwa Lebanon ne mu kibuga ekikulu Beirut. Bwe tutuukidde olwaleero abantu abafudde mu Lebanon bukyalutalo lutandika nga 2 March basoba mu 2,000. Abalina ebisago basoba mu 7. Ababundabunda olw'olutalo bali mu kakadde kamu 20,000. Kakati naye jjukira Isirayiri ekuba mu Lebanon naye beerwanyisa si ye gavumenti.
nebe kubasiga emaje ga government naye kuba okutuka mu kibuga eyo nenye ebibuga eyo nonye ebyalo government yene eriko eya Lebanon yajja 2.5 nga atandika mu kujjo kwabwe bajja basuubiza enkyukakyuka mu nkola yaabwe government ezibaddewo zibadde zittira kuliisa aba Hezbollah babamanyi babeerawo n'ebyokulwanyisa ne bakola n'emirimu gyabwe munda mu Lebanon kati eno government eriwo yajja esuubiza nti egenda kola buli kisoboka okulaba nga ejje mundu mu mikono gy'abantu abatakolera government non-state actors kati bwologera kuba non-state actors abayine mundu aba Hezbollah be basooka mu ggwanga lya Lebanon so newankubadde ekigambo bakoza non-state actors obaka baali babwolekeza ba Hezbollah ye government ya Lebanon kakati aba Hezbollah bayongedde okunyiza government eno so bukyangeje kyebadde tenakikola n'ekye yasuubiza kyebasuubiza okujja kuba non-state actors emondo naye okuva lwe bajja tebatekangawo nteekateeka yonna yakujja mondo kuba Hezbollah kubanga ekisooka n'obusobozi tebabulina mu kiseera kino obujja kuba Hezbollah emondo naye ekirala ekyayongedde okubatabula be ba Hezbollah okuyingira olutalo luno olwa Iran bagenza okuyingira olutalo jukira babadde mu ceasefire ne Isiraeli emaze omwaka ku luno bayingidde kutaasa Iran luli bayingira kutaasa ba Hamas e Gaza era ne bakubagana okutuusa lwe bateeka omukono ku ndagaano y'okuzikiza mondo kati yeyo ceasefire gye bavuddemu ate ne baggulawo olutalo lupya ku Isiraeli kati bino government ya Iran ya Lebanon empya ey'omwaka ogwedde jukira yazze nankyukakyuka nti ffe tetwagala kukolagana ba non-state actors twagala nakubajjako omuntu kati olutalo nga lubaluseewo ekimu ku bye basoose okukola kwe kulangirira nti ebikolwa byonna Hezbollah byeri mu kwenyigiramu bya bumenyi bw'amateeka byeri mu kukola nga yeerwanako ku Isiraeli bya bumenyi bw'amateeka tebakomaawo ne balangirira ne bagoba ambasada wa Iran mu ggwanga lya Lebanon kubanga baga nti ke kaguwa akagatta Iran kuba Hezbollah ne basinzira okukola ebikwekweto ne basinzira Lebanon okulwana entalo eza Iran era bamulangirira nga persona non grata bigambo mu nkolagana z'amawanga biba bitegeeza nti mpinga wano tokyetaagibwawo kasitobera declared persona non grata ekyo nga bakikola ku ambasada wa Iran Lebanon teyakomaawo neteeka envumbo ku kibinja kyonna ekya Islamic Revolutionary Guard Corps ekibinja ekisinga okuba ekyamaanyi mu magye ga Iran betumanyi nti babadde beeriisiza enkuuli mu ggwanga lya Lebanon bajja ne bayambako okutendeka aba Hezbollah okubawabula okubawa amagezi ag'ekikesi n'ekijaasi n'ebirala wetwogerera b'ofiisa abo bonna tebakkirizibwa mu ggwanga lya Lebanon kati nga Lebanon emaze okukola ebyo President waayo Joseph Aoun kwe kusaba enteeseganya zibeerewo ne Isiraeli naga nti ebyo byonna bye tukoze tukulaze nti ffe tetulina nkolagana yonna n'aba Hezbollah kati twagala tutuule tukanye ne twagala osooke kuzikiza muntu okusaba kwa President Aoun Isiraeli teyakuddamu n'Amerika munywanyi waayo teyakuddamu eyayanukula yali President wa Bufaransa Emmanuel Macron ngaga nti President Aoun kyayogedde kituufu twetaaga okulaba nga ababiri abo batuula kino kiggweewo Isiraeli erekerawo okukola obulumbaganyi mu Lebanon ne Bufaransa bwe yali evumiridde era Isiraeli nyivu nnyo eri Bufaransa olw'engeri gyezze evumirira ebikwekweto bya Isiraeli mu ggwanga lino erya Lebanon so okuwanjaga kwa President Macron ne President Joseph Aoun ne kusigala mu bbanga emundu negenda maaso ng'etokota
kiki ekikyusa bino ate yo ye America ne Iran okutuula ne bakanya ku ceasefire gye babadde tebaagala Lebanon ng'otawula Lebanon lwavudde ku Iran ate America neetuula ne Iran ne bakanya ku ceasefire. Kati bwe bakanya ku ceasefire Iran yafuba mu nteeseganyo ga nti ceasefire eno etwaliramu ne Lebanon si fefeka naye olw'okuba bayabuka tebalina kiwandiiko kyawamu bwe bafuluma buli omu yasigala abitaputabu bwe. Iran ngega nti ceasefire ne Lebanon kweri, Israeli ngega nti afu okusinda kwa America byatugambye mu Iran tuzikiza niwa ne Lebanon titugenda kuzikiza. Mu kaseera katono na America negate eddoboozi lyayo ku lya Israeli nti yakituufu enfentesaganya ze twabaddemu ceasefire tekwata ku bya Lebanon, ebya Lebanon birala Israeli genda maaso ng'olwana entalozo. Wabula Pakistan omutabaganya ye ng'akigumiza ne Lebanon mweri. In fact ne mu bubaka Saaminisa Pakistan Shehbaz Sharif bwe yasooka okufulumya ku kibanja kye ku lunaku lwe balangirira ceasefire mu kiro ekikeesa ku lwokubiri kuba obubaka bwafuluma buti Trump yasooka obuteeka ku kibanja kye. Truth Social Minister wa Iran Dr. Araghchi n'abuteeka ku mutimbagano ku X nga naye akakasa. Kati Shehbaz Sharif wa Pakistan naye najjo kakasa ebyababiri abo. Shehbaz mu bubaka obubwe ne Lebanon yagigattako era oluvanyuma n'omubaka wa Pakistan mu kibiina kya Mwanga Amagatte naye nayongera okugumiza ekintu kyekimu nti Lebanon yabaddemu mu ceasefire. Nejjukira twogera ku ceasefire etali mpandiike. America ne Israeli ne basigala nga bagamba teriimu. Naye mu byonna kino kyali kimaze okuggulawo olujja olulala nti toyinza kugaana kwogera gwe Israeli ne Lebanon ngate America ne Iran boogedde ngate luno olutalo luva ku luli. Era ceasefire bw'emala okuluma bali baba bakyali mu kuwakana America ne Iran. Lebanon yabaddemu bate yabaddemu. Netanyahu n'ayogera omulundi ogusoose nti ndi mwetegefu okutuula ne Lebanon tuteese kukomya olutalo naye n'ateekako kakulizo nti kyasinga okwagala mu nteeseganya ezo kwe kulaba nga aba Hezbollah bagibwako emmundu. Kakati obumu ku buzibu aba Hezbollah bwe balina n'enteeseganya zino bwe buno bo baali baagala mu nteeseganya zino Lebanon yesigame ku Iran era eremere ku kiri nti Iran yatuteekamu ng'eteesa. Era Sheikh Kasim agamba lwaki ekyakyagala kubanga Lebanon ku lwayo tesobola kweteeseza bulungi nga gweteesa naye ye Isirairi ng'omutabaganya ya America munywanyi wa Isirairi. Tinaye singa balipira Iran ne babeere mabega wa Iran basobola okuganyulwa. Mujjukira ne Iran teyinza kukkiriza kyagwaba Hezbollah kugibwako omuntu. Kati aba Hezbollah Sheikh Kasim naye mwagamba president we owa Iran owa Lebanon tokkiriza nteeseganya zammwe babiri gwe ne Isirairi lemera ku kiri Iran kyeyogera nti yakuteeseza tubenga naffe tuyingiriramu awo. Kyokka gavumenti ya Iran ya Lebanon ekyo tekyagala era ng'egamba nti bwe twesiba ku ekyo tugenda gatta emigugu ebiri egitafaanagana. Iran katugirekere ebyayo ffe katugguse ebyaffe ne Isirairi tuleme kutabula migugu. Bali mu bya nuclear, bali mu bantu babe bawagira, bali ku bya Strait of Hormuz. Kati ate naffe tuyingizemu ebya Lebanon ebyaffe byanguko tetubigatta. Kasimu nayimu abaga nti gw'olina maanyi ki agasobola okutuula ne Isirairi n'ogijjako ky'oyagala. Zikiriza kiwo obubaka buno tukomewo.
Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.